Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Yonna gy'osinzira mukwano gwange nkutumiddeko nnyo. Amagye ga UPDF Commanders Land Force CLF ekikoleddwamu Late General Kayanja Mohammed briefings amagye South Sudan bound troops amagye agakutte kubo okugenda mu ggwanga erya Sudan ng'agamba nti nno gabeere bulindaala era eno mission bagikwate n'obwegendereza. Briefing eno ekoleddwa ku 4 Infantry Division HQS Muguru ennaku eziyise emabega. Operation Code y'erinnya gye bagenda okuba nga bakozesa amagye gano Operation Muwulinzi wa Kimya ye kodi gye bagenda okuba nga bakozesa. Eno nno yalwankingiddwa wiiki ewedde ku lunaku olwokubiri gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ennaku z'omwezi 11 omwezi guno ogwa March 2025 nga bayina Essential Special Operation Force Unit okugenda mu Juba International Airport. Aba UPDF Task Force Element abasinga bamaze dde okuba nga batuuka mu bitundu byabwe bye basindiseemu. Mission nga Bibia, Nimule ne mu Uganda South Sudan International Boundaries yonna bamaze dde basindikayo. Joint Task Force ne Hondali Commanders mubaddemu Brigadier General Anthony Mubusi Lukwago, baddemu Veteran Battle 100 Field Commander Unity ne ba veterans abasindikibwa abamu ku basindika troops mu bitundu ebyenjawulo okugenda okulaba eringa mu Mogadishu, Somalia. Bano bonna benyigiridde wamu ku troops ezigenze maaso ne operation zino eziri mu South Sudan gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano. Niwankubadde bagamba nti no parliament tenaba ku approvinga kino bo bagenda mu maaso n'okubanga bakikola. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani Menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayingo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo
amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.